Wasizo tamna Uganda zukide ku Bukedde TV. Ku machagalero mukumo mbiri tugenda kulaga exercises zosobola okolera mu nyumba yo. N'omubiri gwogoka nga tewetaaze kyuma, tewetaaze kintu ki, noba ngobera mu shape, nozimba obulamu, nobera waddala, nozimba amaanyi mubiri. Tuyingire warm up, tutandise ne radaran. Efaanana bwetu. Olinya akafunda, n'olinya ebbali. Exercise eno nungi nnyo. Entumbwe ziba zikola. 4, 3, 2, aya tugende mu high runs. Kati njagala omuntu obe ngoleeta amavivi mu maaso waggulu. Jona, evivi ino lina okuba nga likola olubuto. 4, 3, 2, butt kickers. Olina okubeera mu mbeera nti ekisinziro kyo kibanga ekikuba akabina bwoti. Aha. Radaran. Kirikya. Ulire entumbwe yokyedde mu warm up. Aya tugende. 2. Aya. High runs. Tambule. Yona nyo. 2. Aya butt kickers. Samba kabina. Aya, mpe jumpy jacks. Zije maaso. Nebali. Maaso. Ba. Ugusemayo. Aya tugende tugolola omubiri. Fena soka tugende wansi. Tutandika ne lower back. Inotandika okola exercise ng'omugongo guli steady. Obawo. Jangu. Sembayo. Jangu. Aya. Tuje wano, spider lunge. Amaguru. Komewo. Nera, side endala. Kyusa. Aya muje waggulu. Tugenda kutandika workout yaffe ya leero. Exercise ya maguru under the fence and shuffle. Tugenda kuba kikola amaguru. Mumbeera bweti, nojja bwoti. Wansi obanga yera. Side endala nobanga yera. Ne side endala nobanga yera. Kyofunamu oba okola amaguru, oba okola olubuto, kyokka okola ne sides. Tugenda kola emirundi 3. Tutambule tudde eri, tukole emirundi 3. Tukomewo mirundi 3. Set 4. Aya tugende 3, 2, buli muntu wansi ng'olinga yera. Then tugenda 1, 2, 3. Aya go 1, 2, 3. Twende kati museme ku speed. Pa. Ng'olinga yera. Njagala okozesa olubuto kola wave. Ng'olinga yera kozesa olubuto. Jona, olubuto terukola. Njagala wave bweti. Olina olubuto nga kyekyo. Seti esembayo. Aya, buli muntu atambule 5, 4, 3. Exercise egenda okuddako. Reverse lunge. Kwata wansi. Novaayo, nobuuka. Kikyofunamu. Wano, okola ekisambi. Bw'ovaayo n'obuuka, olubuto luba lukola. Ng'okola n'entumbwe. Tugenda kukola nnyanya, tugende eri nnyanya. Aya, 3, 2. Kwata wansi, oveeyo. 2, 3, 4.
otambule kati okugulu okulala 2 3 4 nera 2 3 4 2 3 4 kyona kiri kitya kyekyo okugulu genda sete esembayo ng'ogwa mpola aya tuddayo under the fence and shuffle 3 2 oyere twende sikera ku makya jona oyera olujja lowooza omugongo gumfuyiridde kano katereeza omugongo n'amagulu tambula reverse lunge and hop fenna gye tujje tutandikira kuno okugulu beka eyatende nyanya 2 3 4 go 2 3 4 go 2 3 4 kwata wansi jona 2 3 4 sete sembayo go 2 3 and 4 buli omu agende ku maati ye wano sawa ya lubuto flank ups mumbeera bwete abakulu mugenda kukola namba genda kukola modified version muntu alimpa olukindo weeruli wakutandika exercise omugongo si mulungi weight nene teweesobola ngenda tambulira abalala bajja yita wano aya tugende 3 2 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 water break. Kiri kitya jona kyekyo aya akanyomero kwe tuddamu kanyomero ka lubuto kanyomero ka mikono exercise zonna ziri mu kateme ziri wano na wano wezikola aya exercise egenda okusooka pike jumps bana bweziti move very modified muntu ow'olukindo omuntu w'omugongo omulwadde omuntu owakyali omunene nnyo obuzito tebunagenda ojja kukola bwoti nomala nodda wansi ng'ogenda agulu essira libeere nga onyi osibeera n'oluleega abalala fe tugenda kuba tubuuka nga mugulu ago geegolodde bulungi nga tofunyizaako bwoti nomala noddayo aya tugende 15 4 3 2 kiri kitya mumpe 10 8 7 6 5 4 3 2 and 1 olubuto lutabuse owai olubuto lujjeyo akatuyo sawa ya mountain climbers nazo 15 modified move mpola abalala ku speed haya tugende 15 14 13 12 11
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,